Yes, for ADTV yuji muri mutya mwasibye mutya ngenda kusaba subscribing atompere video no kalaki comment section weli yawo bakavuntira mu comment section atosigalenga ojje ku midigo batumideko banayagana basinze mu gwanga lya Saudi Arabia mu gwanga lya Qatar mu gwanga lya Jordan kosani mu gwanga lya Bahrain mu gwanga lya Oman akosani mu gwanga lya Canada ndimbagala nnyo era mbepazambagamba nti muri big nnyo Magero kubanga following afa ADTV UG muganda Bunoko mulongo atabudde abana ku social media ebifaananyi bino bitambula ku social media ebya musajja mukulu ono abasinga bagamba nti muganda wa Bunoke era nga mulongo wa Bunoke era ngono akula mu company eya Nairo Special Nairo Special ebifaananyi bino bitabudde abana ku social media nda ku mukoto gwa Facebook buli omu byasanga byayogera abamu bagamba nti Bunoke alina muganda we omulongo era nga aludde ng'akola mu company eya Nairo Special ekola omwenge eno company nsogozi ya mwenge Nairo Special nkiwa mwena mugimanyi abasinga bagamba nti muganda wa Bunoke mwakula naye ate abasinga bagamba nti nedda oyo Bunoke yennyini Bunoke yatadde ebifaananyi bino ku Facebook page ye yabitadde ku Facebook page kati abaana batandika okubanga babitambuza ak'omukutu gwa Facebook bisharinga nga buli omu kyasanga kya commentingako manyi comment section we eba kugamba omuntu bw'ateekayo post comment section we ebaawo buli muntu kyayagala kyakola kyateesa mubanga abali mu kooti osogamba nti oyo mulongo munne nedda oyo si muganda we naye nga basinga bagamba nti ono muganda wa Bunoke awedde emirimu bakwa basinga bagamba nti lwakuba ono yakuza ebirevu omulevu alina omulevu mukulu yenjawulo eriwo ku musajja mukulu ono naye nga abaana ebifaananyi bibatabudde ku social media ate wali ba tiktokers abasinga batabuddwa abasinga batabuddwa beebuuza ki ekigenda mu maaso Bunoke yali mu kuzannyira ku mitwe nga ebirevu abyetaddeko bweteesi naate abasinga bagamba nedda Bunoke gwe twakalaba ebbanga eriise emabega nga talina birevu ayinza kubanga atya nga abikuzizza mu nnaku 2 olunaku olweggulo Bunoke waliwo ekifaananyi kyataddeyo ku Facebook page ye ekifaananyi lunaku lwaggulu nga talina birevu kyokka ate essaawa zino ebifaananyi bitambula biraga alina ebirevu abasinga bagamba nti ono si Bunoke just alinayo bulaazo we alinayo kabulaaza we era nga balongo abasinga ku mukutu gwa Facebook engeri gye batambuzamu ebifaananyi bagamba nti balongo abasinga bwe bategeeza ku mukutu ogwa Facebook abasinga bwe bagamba nedda oyo bulaaza we si Bunoke oyo mulongo munne era nga bagamba nti ono ye mukulu ku Bunoke nga bwe nagamba Kato ne Waswa ono ye Waswa ono ye mukulu wani wa Bunoke musajja mukulu oyo atabudde abana ku social media ku mukutu gwa Facebook musubscribing bagitafa ADTV jimbagala nnyo era mbagamba nti muri big nnyo mwongere okubanga mu following of ADTV nsonga za Bunoke mulongo we ye muganda we omulongo amanyikirwa nga Waswa era nga ye mukulu we abana ku social media abatabudde abana ku TikTok abatabudde kugambi ebifaananyi bino bitabadde abana ku social media mbere bulungi